Muli mutya abalungi mwebaleko gyonna gye mutuusaako engalo olunaku olwaleero. Nsuubira nti muli bulungi ddala, byonna Mukama akuuma, naye bane twongera okusabira obulamu n'okusabira amaka n'okusabira omukwano. Omanyi buli muntu ayingira mu mukwano olw'ensonga ze z'aba alina. N'osalawo ne mutta ekyama ne munno, ne mweyagala buli omu ne mwesuubiza eggulu n'ensi ne bibaawo bingi, ne mutuuka mu maaso awo omukwano ne gukendeera. Banange nsaba buli owulira munno gw'olina tokyasobola kubeera naye nga tokyamwagala ng'olina akusingidde, nsaba sika maaso. Bannange leero kyenkutteko nnyo eky'omwana omuwala gwe bagamba nti yafumise bbaawe n'amutta. Ate nga tekiri kwawe obuka nti omukazi yatta, n'abasajja batta. Waliwo nakuteebereza obuteebereza. Kati waliwo omusirikale emabegakaawe yateebereza mukyala we okuba nga ayenda n'amukuba amasasi. Va kwabo. Naye ngamba ono nga za building obusungu, bannange omukwano gulina obusungu, olw'okuba nti guba mukwano, gutandika okuleeta obujja. Gutandika okuleeta obujja obwo ne butandika okuvaamu omuntu okuba nga atta munne. Olivia kwata. Aliko okuba nga akwata munne n'amuteekamu obusungu obwo. Obusungu obwo buva mu kuba nti omuntu aba akwagala nnyo, akwesize, buli kimu amanyi nti gwe bibye byonna. Si kirungi oluusi kwegamba okuba nga omuntu okkiriza nti yali different from others. Naye olw'okuba nti omukwano guliba wali gubaawo, ne mwesuubiza ne mweyagala, ekyo ne mukibeera nga mwenna mukikutte wamu. Kati oluusi oba omanyi nti kyolowooza naye kyalowooza. Naye sometimes omukwano guggwawo ne gufeedinga. Abantu asinga nasigala mu relationship ng'aliwo obubeezi, oba olw'abaana, oba olwa commitment, oba olw'emikwano, oba no community balanda babatya. Naye ng'ebyaddala omutima gufudde, nze nsaba busabi. Nsaba busabi mukyala munnange, bw'owulira ng'omwami omukooye sika mu maaso, vaawo. Ng'owulira takyali ebyo oyagala, naawe omwami bw'owulira ng'omukyala omukooye, genda n'ekikusanyusa. Gana okudda awaka n'okola ejjoogo. Bannange kibi nnyo 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 okulaba omwagalawo ng'akomyewo ng'ali bize ku ssimu. Ng'ali bize ku ssimu, ng'ebiri ku ssimu bye bimunyumira bye bimuwa essanyu, omutima gukwennyikira. Ate sayidi zombi. Waliwo abantu kasaafuna omwagalo ebweru naye okujooga ekiri awaka. Kiba kibi kikyamuddala, kireeta obusungu bungi, obukyayi bungi n'ettemu. Kubanga oba oli alaba ng'ali desert, kaba mu desertinze, ali rejected. Ate nga tosaka muntu kwagala, okitegeera. Naye nze mbadde ndowooza ku lw'obulungi bw'amaka n'obulungi bwaffe n'okusigala nga tuli balamu. So okumalako emyaka gino, okumalako 2022 nga tuli balamu, banange twewale. Ebikemo tebijja kuggwawo, omukyala kansooke naawe omukyala. Ebikemo tebijja kuggwawo ku basajja, bannange waliwo tutunula mukazi munono gati bannange. Kinate nga kisufu nga mwana ye yawulira waggulu ate yavula mate, akakenda alinga talina byenda. Nga alina ekikolo nga kyekyo, naye mukyala munno n'okyamula ku nsingo oti n'omutunuulira. Kale weebuuza gwe omusajja bw'amutunuulira n'awulira atya. Naye ekyo bannange ekyo in fact omukyala nga mwami mutadde ebbali kasooke n'omukyala, omukyala ofunangayo omuntu ebbali n'akwagala ebituufu bawo byatakwagala, todda waka bikuba mwami wo. Mulaga messages, omuyisanga kyakutala omudamu nga bw'oyagala, otambula toyogedde gy'olaze, bakubira osidamu nga bw'oyagala, tokyayagala kumanya. Nedda singa ofunayo akutegeera byonna ng'abikola byonna ebyalagirwa, ng'onadda solayo gwa nagamba. N'otandika omuyisanga ekyokutali. Essimu ozifuna kiro, n'oyogera n'owemulungula, bw'ayogera n'owezzeeri. Abantu bafuna obusungu. Obusungu obwo batuma ebintu bingi nnyo. Kyangu nnyo omuntu ogaa nti kati ffenna katumufiirwe. Yes, ge mazima si kirungi. Nze sisiwagira abantu balwanira mu mukwano n'abantu betta lwa mukwano. I don't believe in that. Manti buli omuntu yenna bw'aba akooye osofuna omuntu mulala kuyayanira. So why kill someone olw'okuba takyakwagala? Sika maaso. Kati ekifo ky'okubeera awo n'omuntu gw'otokyayagala otudde lw'abaana. Eyo statement sigyagala. Tudde lw'abaana sigyagala. Olina kusooka kukola kikusanyusa nga ggwe. N'omanti kati wentudde, I'm happy, njagala, mpulira w'emirembe. Bw'owulira nga giwaddewo, vaawo omukyala. Omuntu oyo gwegenda okwagala omwagalire, ate nawe osaze okumwagala, tomukuba mu maaso, tomulaga nti kati afuuse kisiimuula. Abantu gye bajja obusungu, gye bajja obukaawu, nakukola ekintu oluusi n'akumiza n'omusu ekitali kirungi. Naye ng'oba ogenze, ffe tuli mu byogerako wano, naye oba wagenze dda nga tukuziise. Mulekerawo okujooka abantu bamwe ababaka bannange.
mulekerawo okujoga kubanga omuntu aba ataddemu obudde bw'ebiseera by'essente ze. Omusajja yakujja ewammwe nga tomanyi na kuwandika linnya lyakusomesezza kutuusiza wooli ofunye omulimu. Olufuna omulimu n'obakana ne boosi wo mussa ekyama awako otandisa omujooga. Tokyagala kukola kintu kyonna kimukolera. Wategeka nga uli ku ngoye zino omutegeka kyayamba tokyayagala. Wamuwanga kyayi tokya ne bwamusaba mugamba wange tolina mikono awaliwo kugolola ko tolina mikono pasi yiyo emmere free nataddemu weebugumize. Tokyayagala kumanya ne bakwatako n'omwesindikeri ng'olabanga sitaani akutteko. Omusajja afuna obukaawo n'atandika okunoonyereza paka lwakizuula essimu bwevuga eyo netiwaaka eba bweru. Odole musanyufu toyagala kukwatako bosi akubye yewe n'akuba ng'oli waka panange bosi akubye bosi ajja kunyiiga panange bosi ne bwolina kubeera off bosi olukuba odduka misinde. Omwami akimanyi okola Monday to Friday nene Saturday bosi olukuba n'oyambaliramu neba vidi toyitawo anagenda naye bosi n'afuuka bosi. My boss said bosi aŋŋambye what bosi yanganze tezinyumira bosi yaŋŋambye bosi n'afuuka bosi n'omumetta buli omukyuka nga omanyi bosi omusajja atakwana n'omukuba bbawo mu face. Mwami bagamba kujja ku mulimu tojja ku mulimu bosi ajja kunyiiga tonkubira bwoti muzino hours bosi tayagala masimu bosi n'atabuka n'afuuka bosi. Omusajja n'afuna obukaawo bwakwatako ku mubiri gwe tokyagala kukwatako. Amaze ebbanga tamanyi bw'ofaanana tamanyi oba ogondo oba okaluba osula mu kijiini olusako n'omusipi ng'oyingira obuliri olinga ninja. Omwami afuna obukaawo kati owulira ng'omukoyi lwaki omuviira n'omusajja n'afuna omukazi omulala. Naawe omusajja omukazi wowulira takyakukola by'oyagala takyakusanyusa lwaki omuviira ze bannange simanyi omusajja akera ku makya n'atambula n'agaya n'atadda zana omusajja ajoga mukazi wa waka n'abeera nga mu nnyumba mwakwatira amasimu tava ku voice note buli kiro mali ku WhatsApp bwakukutaniza WhatsApp ekiro mu ttumbi. Basajja omukazi abaakulaba anze okwefulira basane abaakulaba okumawunya perfumes lipstick ali buli wamu yenna buli kadde kiki kyoba awakookambola butya akubuzaako ddamu nga omuyamba obuyambi omufudde nga kwegamba mukozi tolina kyosiima waka buli kimu kyonna okyo ate n'omulaga nti kugamba okola nabo baba lwaki bye gwofaanana otyo lwaki olanga bakazi banno omukazi asooka wati muyigirize bw'aba tabisobola oba ng'owulidde tokyetaaga olinayo akatokola leso n'akaddi ono mute afune bakadde banne oba nga takyali ku mulembe mute afune bafala banne. Naye omukazi okomawo omuvuma omulangiranga bwe yakola byamaalo takyategeera akaddiyeeko byakola tobitegeera awunya atyo tafaananika tosala muteeka mu bakwano bo sinaleeta bakwano bange wano okuswala bwofaanana wananga wakawanta manjala kuleeta tulo byofuma sibitegeera buli kimu kyakola tokirina kyo kyayagala kumanya bw'okwata amasimu bw'okuba obukule abawala bamuweereza messages on top of that abawala bakulira ne mukyala w'essimu mukyala wo n'akugambako n'omugamba baleke bali baana bato ate bagenda kummalawo kugamba mukazi wo naye nga nawaka tokyamukwatako wadde tokyamulagako nti wadde ki mwalenga mugendako mu evening walks tokyamuwayi wadde bu outing tewakyali wadde besikala omulabanga eyaffe edda taliiwo omusajja lwaki tomuleka muviire genda ojja kudda n'obusungu bw'alina omukazi ajja kukola ekintu akumize omukka omusu oveewo ogende. Nze ndowooza okuba nga tukuuma amaka ag'emirembe n'okukuuma ensi yaffe n'emirembe omuntu olaba nga tokyasobola kukola byayagala vaawo genda. Musajja viira omukyala asigale awo wakiraga nti omusajja amusula mu nju nga takulabako thani gweokukolera ebyejjogo ng'ate oli wali waakulabirako ng'akulabako bw'odda ogende mwanda we yakkalandala okomeyo mu kkalandala ki ekirowoozo kiribeera mu bwongo bwe bw'akuba essimu omuddamu nga essase liva mu kyemba bwakubuuzaako n'omutabukira kyekimu naawe omukazi omusajja akukoledde buli kimu kyonna akutaddemu ssente ze gw'oveeyo nanka okwendera mu maka ge okomewo ogwe bugwi otamidde oyogera bubi bwakubuuzaako ddamu nga bw'oyagala amasimu ogakyusanga kiki bw'ofuna calls ekiro otuuse bulungi yes love awulira bumesagi bwabufuna akubuuzaako ddamu nga bw'oyagala omusajja ajja kukola ekikyamu mukyala munnange. So fembi kiri saidi zombi bani tulekerawo ejjoogo mu mukwano tulekerawo ejjoogo abantu bakoowu ojja mukola omujooge yeetamwe akola ekisemba binaye nga kiva ku kikujjoogo bale mukomye ejjoogo amasimu galibadde infact amasimu galibadde gakomanga n'abweru nti bwodda maliza kirina okumaliza mu mmotoka awo yogera n'omuntu okusimu mwesibule mukisinga biki bye
maaso gono mwe respect. Seriously, omuntu ono taba kuba mu bulamu bwo. Noyo gweyagala okufuna kati tayali kulabye. Ono singa tiyabeerawo okko n'agumira eddera gye mwayitamu. Nono gweyagala okulaba tayali kulabye. Side zombi saaya kugwa ku side emu leero. Yambere mu makkati abaami n'abakyala mwenna mwine ejjoogo lyerimu. Omukazi nga yafunye omusajja omupya ono gwalina omukadde ajoogana ssawali. Omusajja wafuna omukazi omupya ojoogana ssawali. Nodda no abamu no kumidda mu blouse. Omusajja nakomera mu blouse y'omukazi omulala. Omukyala agenda okuwuza nga nawe ngoye blouse amubuuza amugamba owange gwonzungulira ze nyambala nawe omukazi wenyini nyini omusajja agenda okulaba ogera na butiiti ye wakatabulaba obutiiti bubeera mu mmotoka bwakubuuzaako omugamba owange nze manyi bwe ntambuza obulamu bwange bajja bakola ebizibu viira omuntu funa emirembe gy'ogifunya gy'oba osigala ono mute muleke ajja kaba wiiki emu omusajja yandekawo ya mukazi yansulawo naye nga ndise omuwadde emirembe gyo mu respectize please respectinga abaagalwa baffe tukomye ejjoogo naye nga n'obutabanguko tetukyabwagala mu maka naye obwewala butandike kuffe kennyini komye ejjoogo ku muntu kyotayagala gwe bakkole gwe nawe tokikola mwagalwawo bw'oba toyagala kuyiikiriza nawe toyiikiriza bwani mwagalwawo bw'oba toyagala kumanyira nakulaga naawe tolaga munno manya kyowulira naye kyawulira nga bw'owulira ebbubanga olaye munno mukwano gwo nga bamukwana zino patnawo naye bw'awulira so please stop it to respecting each other bujja kutambula bulungi otherwise mbagala nnyo njagala baagaliza November omupya omulungi ate kumira ntera bankumire bye.